Omubaka Honorable Sseggirinya Muhammad akyali mulamu, abasawo bavuddeyo ne bakakasa akatambi ogenda kubanga okafuna maaso awo. Bobi Wine naye avuddeyo n'ayongera okukkaanya ku nsonga eno era nga ne Alan Ssewanyana naye munnange asobereddwa ewaka ne mu kibira. Mugamba mutya, mwasiibye mutya abantu bange? Kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emisibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa ono ng'akola ku nsonga z'amaka, oyagala kufuna butuuze bweru, business zo nga tezitambula bulungi obanga gwe ogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente zo, mukubireko ku nnamba y'essimu era wate wamma akusomereddwa togenda kuddamu kwejjusa. Tulina n'aba BF Suma Herbal Research Clinic nga nabo bajjanjabisa ddagala lya kutonda era nga bajjanjaba endwadde zonna. Beeyune obakubireko weefunire obulamu wamma obujjuvu. Munange sigenda kukuliiza era nga nkutandise n'amawulire gano nno nga gatuleetako akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lw'abasawo abaakoze ku mwami ono Honorable Sseggirinya Muhammad okuvaayo ne batutegeeza nti munnange tannaba kufa akyali mulamu era tebakomye okwo ne baneenya n'oyo omuntu yenna eyavuddeyo n'asaasaanya gano amawulire aga Honorable Sseggirinya nti yafudde naye wadde akyali mulamu naye nga obulamu bwalimu butiisiza ddala. So twongera ate okumuteeka mu ssaala Omukama amuddiza ekirabo eky'amaanyi eky'obulamu ajja alabirira famire ye, abaana be, mukyala we kw'otadde ate n'emikwano gye. Kale ngenda kubanga mbatuusaako wano obutambi obuwerako nga Joel Ssenyonyi ayogera kw'otadde n'abasawo ab'omu ddwaliro ly'e. Abasawo batugambye nti Honorable Sseggirinya mu luzungu ali kye bayita brain dead, nti obwongo bulinga obufudde. Organs zonna zishatinze down, zisirise, naye omutima gukyakubamuko akatono. Yes, ali ku machines ezimuyambako n'ebirala. So batugambye nti organs zonna zishatinze down naye omutima gukyakubamu akatono, ezi machines ezimuyambako. So kati abasawo bo batugambye nti bo nga bo tebayinza kudeclaringa oba okwanjula nti Honorable Sseggirinya afudde olw'amateeka agabafuga ng'abasawo. Babagamba kasita mubanga mukyalimu ka heartbeat ako kakabe katono katya, machines baba bazirekako era nga tebasobola kudeclaringa nti Honorable Sseggirinya afudde. What I can say is to Honorable Ssenyonyi and the other officials who have been able to visit the patient who is critically ill. He's critically sick. What I can say, he needs our love, he needs our prayers, though we cannot declare him dead, but he's critically sick. Thank you so much. Era okutwaliza awamu amawulire agavaayo gatuleeta akamwenyumwenyu ku matama ate okusinziiranga ku makya bwe bwakedde kubanga luli tubali tuli mu RIP naye ate kati Mukama akyamutaddeko ekikuba mukono twongere okumusabira era amuddize eddala engulu addemu afune obulamu obulungi munnange. Naye baba omusajja ye atobye n'obulwadde bannange, singa bakubuuza muntu kigwomanyi atobye n'obulwadde singa towaayo omwami ono Honorable Sseggirinya Muhammad mbasimanyi mulala gugumanya omusajja ng'atubye n'obulwadde azimbye olubuto bamututte taasiirewo taasuulewo ne baaba. Katongera okusaba munnange Omukama ate amusaasire akomewo alabirire omwana bwe. Bannayuganda mwenna abaliwo Sseggirinya akyali mulamu era ge mawulire ag'essanyu ge tuyina. Naye nze nekira nandisoose nga kusaba omuntu yenna bw'abanga abika asooka amala okufuna confirmation y'abasawo kuba atukugumudde ffe n'emitima gibadde n'emitima gitwewanise. Naye mawulire ga ssanyu Sseggirinya akyali mulamu era tumusabira awone adde engulu, akyali muto, obwana bwe bukyali buto. Embeera bw'etyo munnange bw'eri era nga ye mukwano gw'enfanfe Alan Ssewanyana naye muyina maaso wano omusajja watunga ate abadde ayina ebigambo ebitonotono byayogera ku abadde omugezi naye nga ate buno obudde mulamu munnange Mukama akyalaze ekisa kye. Ngenda kubanga mubatuusaako maaso wano ate naye muwulire obubaka bw'abadde amuweereza wadde
tubaye tumanyi nti yafudde naye nga abantu be baabise so si basawo kati simanyi oba ani yafunye obuvumu obubika omuntu omulamu. Twabonaabona Mukama Katonda takuwadde mukisa kusobola kweyagalira mu bulamu bwo Mukama Katonda. Ennaku ebisoma 5 nga muli mu kkomera. Segirinya Muhammad badde nze mba nnina essuubi buli kaseera nti ogenda kuddengula oterere kubanga obadde ng'ompa essuubi buli kaseera we nkusinkana Segirinya. Muhammad Segirinya Mukama Katonda. Mukama Katonda. Mukama Katonda. Bwe tweyongerayo ku mboozi ya mwana mulenzi DJ Kevin ate ng'oludda MC nagibaleetedde olunaku lw'ejo ne bategeeza nti kirabika yakwata mu kaveera yafuna akawuka ka siriimu. Munnange si we kiri kubanga akawuka ka siriimu tekasobola kukumalisaamu musaayi buli kadde. Mukwano gwe muyina mu maaso wano nga nnyonnyola mbwentabwe yava mu kulaavu yagenda n'akyawa omukazi omukulu eyali amwagala. Omukazi n'amugamba gwe kaana gwo nkyawuuta togenda kuddamu kufuna ssanyu emirembe n'emirembe naye nga munnange si kawuka ka siriimu nga ffe tubali tukitutte abantu. DJ Calvin MC abantu b'Ekawempe Kawanda na Bweru n'ebitundu ebirala byonna omwana ono mumumanyi. Y'omwana ono gwe nagambanga zanyira ku music wa kibanda wange nazanya music wa Lieni faako obufe osobola omusaba oluyimba lumu n'akuzanyira ennyimba nga 5 nga studio ku kibanda wange n'ayimiriza n'endongo n'abagamba Alienskin wa kabi. Calvin ono MC nga DJ. Video eno nkubidde kwetondera mukyala gwe naali eyo eyakola omwana ono ekintu kinene. Eno nga singa batuuka kwetonda bamuyinza okwebuuza lwaki weetonda. Omwana ono mulwadde naye tetumanyi bulwadde ki bumuluma. Tetumanyi. Abasawo batugamba tebalina bulwadde bwe balaba. Ne buli lunaku bamuteekako ekipaketi ky'omusaayi. Buli lunaku ne bamukibira omusaayi guweddemu. Omusaayi guweddemu nenga talina musaayi. Talina musaayi. Buli lukya bateekamu musaayi naye musaayi bateekamu addamu ne bakira omusaayi temu nenga tebalina bulwadde bwonna bwe balaba. Bwe twamubuuza olina gwe wanenya yenna n'aŋŋamba lw'omukyala gwe twali twagalana naye naye yaŋŋamba ekigambo nga twawukanye n'aŋŋamba oli nnoonya nja kukola ekintu oli nnoonya. Gwe wenna omukyala ali eyo tukimanyi twagalana. Tubanyiiza tukoze ebintu bingi ffe ng'abasajja nga muwe mulowooza. N'ebimu teri muntu abeera 100% perfect mu nsi eno. Tubanyiiza naye kibi nnyo okwagala okubeera mu relationship n'omuntu ng'omuntu takwagala. Kigenda kuluma nnyo okubeera ng'osula nange naye nga naawe okimanyi sikwagala. Naye bwe nvaayo ne mbeera open gy'oli ne nkugamba nti sikwagala terufuuka lutalo. Maama gwe nawe naali eno nga Calvin ono omumanyi. Olina kyo wali omukoze. Tukusaba otusonyiwe. Tukusaba otusaasi. Omuganda waffe ali bubi. Muganda waffe ali bubi. Ffe tetulina ssente. Nawulidde ennaku okutuuka mu ddwaliro y'omwana ng'ali ku kawunga n'akawo. Kawunga n'akawunga bimulemye n'okulya. Mukamwa alinamu amabwa. Bw'omusango nzolooza mulwadde wa siriimu. Mukyala gwe nawe naali eyo. G'omanyi olina kyo wali okoze omwana ono. Tukusaba otusonyiwe. Tukusaba otusaasire. Tukusaba otusonyiwe. Tukusaba otusaasire. Tukimanyi tetuli perfect naye tukusaba otusonyiwe muganda waffe asobole okuwona. Tebitambulira mu kuloga. Tetambulira mu kukola ki. Relationship bwezityo bwe ziba. Tukusaba otusonyiwe otusaasire muganda waffe omusonyiwe. Bambi asobole okuterera atandika okuddamu okukola. Tweyanza nnyo tweyanze ge bonna b'otusonyiwe. Gwena bambi sharinga video eno esobole okutuuka ku muntu oyo gwe twandiyagadde emutuukeko. Tugenda kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu Fangon Soldiers mwenna mwana. Muli baganda bange. Embeera munnange bweto bweri. Wennalabye akatambi k'omwana ono Kelvin nasuze kale kintu kinnumirizanga ngamba omwana omuto ddala buzibu ki so kumbe yagenda n'agwa mu laavu n'omukyalo omukadde akaseera kaatuuka ne beekyawa. Omuvubuka n'agamba nti nzibe ddala nkutadde oli maama wange. Omukazi n'agamba ssebo ng'ani gw'okyawa kale okuva wonkyaye togenda kuddamu kusanyuka obulamu bwo bwonna. Munnange era omwana bwe yatandikira embeera eyo era buli lunaku bamuteekako
omusaayi ebintu bimunywa omusaayi oba omukazi yamuloga naye nga wetuli kale bwe toyongerayo n'omwana mulenzi ono omundi musiki ayina ke yayimba akayimba mbu abasajja bakikuba left right and center jjukira ono omwana mulenzi bazze nga bamwogerako ngu ayinza okuba nga naye biki bisekiso munnange olunaku lwegyo twafunye emboozi ya mwana muwala Profesa Shadia munnange ng'agamba nti omusajja yamugattako omujja we ate n'omujja we abeere mukazi naye mujja we nga musajja ne basajja mwakamanyiro ngenda tukwakutereko ono omulenzi ebigambo byayogera ate mmale nkuviire ku mutono emboozi ya mwana muwala ono amaka ge yavuddemu ng'alojja omusajja olw'okumukubako mujja we omusajja nga basula mu nnyumba emu era ng'omusajja ye yamuzira asula na musajja munne ate bajja bo bakyala musajja wo bisekiso kikuba left right and center left right and center left right and center mwana wange ow'obuwala nga wakiguddeko tugambye mujjawo ye Mosi aluwa ye tumulabeko Mosi bannange mutulabeko Mosi mujjawo ye ayogera ki mujjawo Mosi ye ayogera ki omwana ow'obulenzi okujooga omukazi okutuuka ku ekyo kiki ennyo okujooga omukazi okutuuka ku ekyo munnange kiki ennyo baana bange ababuwala kye mbagamba omusajja bw'omulaba ali mu ddiiro omulaba ali mu mirembe gye ekikumukuyisa tugende tunaabe n'afuuka tugende tunaabe akwagala aba yeereese dda temunaabako mwenna temulyebakira mu budde takwagala omanya ayina abavubuka screen guard kuliko muvubuka ye mukwano gwe ng'omanya avuunikwa oba amuvuunika kubanga abasinga mulina abasajja bamwe wano naye ng'omusajja we ate mukyala saamuweya gano ge mazima amatuufu oyina omusajja omwagatibwa bulungi nnyo aliko empeta naye ng'ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka bamuvuunika oba ayina gwavuunika kubanga akikuba left right and center baana bange ab'obuwala mulabye nnyo kati Mosi ye mujja wa muwala waffe sad bambi kamaama nga walabye bannange si byangu abasajja mujooga maama n'oleetaawo abasajja bo saawa bina muli kusisa muzannya geemu playstation olina basajja bo mu maka g'omukyala Mosi naawe n'owera nkolokoto maama bannanga abaana b'enda ya Nakalaama baanammwe abaana b'enda ya Nakalaama baanammwe emidaala mwetunga ku bantu nalaba omudaala wano nga gonna gulajana gulabye Kenzo gwetunze ku Kenzo iyo nange Kenzo nze bannange nengulaba gonna nga guyiikayiika sereba alinga lyenvu era Kenzo yadduka buddusi bisinde n'aleka faani naye ng'omulaba mwana mu ddaala gwada ya Nakalaama gulabira ddala omusajja w'abandi mufumbo gumwetunzeeko bannange olemwa bajja mu basajja ate bajja mu bakyala kikuba left right and center Munange olunaku lw'ejjo omwana muwala Shadia yavuddeyo n'atunyumiza ku story ye ennaku gye yasanga mufumbo oluvannyuma lwa bbaawe Rashid okumugattako mujja we omusajja ayitibwa Moshi era ono omusajja yamujooga munnange yaddira abakazi babiri n'abateeka mu nnyumba emu kyokka ono omuwala Shadia nga yamuzira wabula ng'asula na musajja munne mu ddiiro katubayo tuli awo ayina bwino w'omusajja ayina obukakafu nagudi n'avaayo n'atunyonyola obufere bw'ono omwami ne bannange basajja mmwe n'ozira omukazi n'osula na musajja munno oba guno omulembe tulagawa Rashid ya Shadia ne Rashidi kubanga omwami we ye Rashidi ate omukyala ye Shadia nze namanya Rashidi yali 2016 ng'alina ku muzigiti wasula era ng'abeera ku muzigiti awo ng'asoma Quran ng'abeera asabiriza ng'agamba maama we yafa ne bakadde be ne kitaawe yafa nagenda okuddamu okumanya Rashidi ng'ali Saudi Arabia 2019 ng'alina malaaya gwe yafumbirwa mu Riyadh
ng'era malaayo oyo Rashidi yamuchatingira obusajja bwe yeetundako n'ensembe okuwulira bamukwatira Saudi Arabia ng'oyo Rashidi atunda omwenge balinga batunda walaji bigerono wa white nge Saudi Arabia bamutambuliza mu bicupa ebyamakawota kyokka nga ate beeyita abaana ab'obusiraamu ne bamukwata ne bamudipoting oba yali 2 nagenda okuddamu okulaba era Rashidi ng'agenda kuwasa Shadi ono ice cream neŋŋamba akanattu nga kagudde ku muswanswangule gw'ekisajjasajja bino ebisajja ebyefuula ebirina eddiini ate nga bikaafiiri naye ba proud musirima sitole ya Shadi ebawe ekyokuyiga Shadi oyo ice cream alina abavubuka bangi be yali azzaamaanya era Shadi ne bonna aboozeemu okufumbirwa neera obufumbo bugenda gaana mu abaana ab'obuwala ba proud musirima ababeera ku zi university mulina abasajja be musuubiza nti mugenda bafumbirwa abasajja abo ne bonoona akasente kaabwe ne babaweerera school fees ne balabirira famire zammwe bwe mumala okusoma bwe pa nga mugenda n'abavubuka mu be mwagala mugenda kusasulira amabanja ago paka lwe galiggwayo mulyoke mufune obufumbo gye mugenda okutebenkera Shadi ya ice cream egyo kikugwana njagala okubemu akafaananyi nze nkulinako data information just because ntitera kwagala kuyingirira muntu ate nabakutuuka kaseera k'okumwogerako naye kenkulabye ewa Zubeda Byantalo I think it's high time now tubeere nga tukudiscussingako so that people can know you oli kawala kananfuusi nnyo bwe weebiikirira agaganjulula nawanne Dubai we wasomeranga kyovoola abantu ogenda kusasulira buli kikolobero kye wali okoze bavuuka bameka abaali bagadde okuwasa ebyaddala n'obyekyangirako laba Allah bwakujja ku basajja abategeera n'agera n'akugezesa n'omuswanswangule kitegeeza obinayo amazambi abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural alina osteoporosis alina rheumatoid arthritis alina ebirwadde biri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebyafudde olusi yeerabirayo alina alzhemiers nemoleros olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano bayita prostate relax kano akaddagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba